Bukyanga omuyimbi Catherinekusasira alekulira eggwanga ku nsonga z'obulwadde olunaku olwaleero avuddeyo nayogerako eri abantu be bafaani be era wasinzidde n'awereza obubaka eri omwagalwa we obuwoomo abo ba social media in-laws omugambo ne gutandikirawo gutema kwegamba ebijambiya Sweet wange, I love you so much. Bamada oluvanyuma lw'okufuna obubaka bw'omukyala Catherinekusasira ne bagambirawo omugambo mbwabadde buwereza Mr. Bindeba bawe Rayp oluvanyuma lw'amawulire okuyitingana kw'omutimbagano nti nga bagamba nti omukyala ono we yava wano ng'atugambye mbu mulwadde era agenze kumujjanjaba masava mbu yatokera wa Mr. Bindeba era mbu ababiri baneno they have been having an affair kigambibwa mbu nti Mr. Bindeba abadde beyagala ne Catherinekusasira era nga balina enkolagana ey'enjawulo munnange mawulire gatuka ku Rayp era omukyalo oyo bwe yafuna amawulire ago nayanukula n'awereza omwami we Bindeba obubaka obukambwe kamukuwe nawe osoke omwewulirireko oluvanyuma kwa vidiyo ya Catherinekusasira. Bw'oba ozze mu bulamu bwange ng'owulira oyagala kusigala sigala wabula bw'oba owulira oyagala kugenda genda nkiddamu genda actually walwawo nze Nakitto Seeguya mukitegedde Seeguya olunaku olwaleero omukyala Catherinekusasira avuddeyo ne yeebaza bafaani be abantu be omwami we litakagwa ab'emikwano ba social media in-laws na buli muntu aliyo ng'oyagaliza Catherinekusasira ekirungi munnange agamba mwebale kumusabira era kati ali taratibu nnyo nnyini ddala omukyala ali bulungi nga mulaba ka smile kwegamba she's energetic era munnange Catherinekusasira agamba bingi ebibadde bimwogerwako obukyanga ava mu ggwanga naye munnanga abalabe be nabo abasindikidde saala kansooke mbaye message ya Catherine nga yeebaza abantu bonna bamubeereddewo mu ngeri ey'enjawulo bayimbi banne mikwano gye bafaani be kwegamba mweba. Ladies and gentlemen, my name is Catherinekusasira, the one and only. Basebo ne banyabo mikwano gyange baganda bange mwenna abali eyo abayagala Catherinekusasira, thank you for loving me. Mwebale kunsabira. Right now, I'm alive and kicking. I'm fine and energetic. Nebaza Katonda mwenna mbebaza bambereddewo mikwano gyange baganda bange ba artist abamu abambereddewo ko. Thank you very much. I can't forget Mama Nareso, sweet wange. I love you so much. My bodyguard, my husband, Rita Kagwa, my fans, media houses and others. Thank you for loving me. Bambi mwebale kumbeererawo. You people, you've been there for me. Abali abakyala n'abamwe n'abambeereddewo, thank you very much. Right now I'm okay. Noza musobola okundaba, I'm alive and kicking. At least sesaawa eno. I'm fit as Fido. Yes, I'm fit as Fido, you know. Mukitegeera. So, I'm okay now. Mwebale sala zammwe. Awo wasinzidde n'awereza abo bonna batamuwagala ba pretenders bannanfuusi abamwogeredde amafuukuule akayimba kano osaana okewulireko sijja kwogera bayita pretender kambayimbiremu bwagedde ku makya ng'olunaku lwange kati ne bw'otetenkanya mbw'olemesa ebyange ojja kufa ozunga kati mwoto lelo teri kuzikiza nkigadde baweluwishe mwetale tuli ku mikolo mwejage babadi wisha sore bwe mwandoga tebyakoze kati obwongo buba tokota mwepika mufa kinange emitima gigugumuka gyegunda gudu kyekicho temulina kyakola kazanyo Kawedemu eno time yange zanti njagalira ddala ate nnyo bamuliza akayimba ako support me mu subscribing bambi support my music mu supporting music wange ne music wa Uganda mwagira akayimba kange kalungi kabanange nayimiza mu kuyimba naye banangamba okuddamu okuyimba nja kuba nkabayimbira
Bunatuusa time y'okudda ku stage. I love you so much. Mwah. Mbagala nnyo. Simanyi bwe nyinza kubeebaza, but thank you very much.